Omulamuzi Simon yabakama ategeeza nti abanaavuga ku kifo ky'obwa pulezidenti banaabajja okusunsulwa ekyambo okubalira ogenda n'abantu 10 bokka nga bakugira mmotoka 3 nga buli mmotoka erimu abantu 4 bokka. Emmotoka zino zirina okufuna sitika za poliisi nga kino kikoleddwa okuwala okutikka abantu abangi ekiyinza okuviirako okusaasanya obulwadde obwa COVID-19. Aspiring candidate shall be allowed into the nomination venue accompanied by not more than 10 persons, including the candidate. The particulars of persons accompanying the aspirant shall be submitted to the commission in advance. Byabakama ategeeza nti Pulezidenti aliko Yoweri Museveni yeewaddembe okuyisa emmotoka ze kuba amateeka ga muwunkizo engeri gy'ali nti akyali mukulembeze w'eggwanga. The incumbent president, who is also a candidate or aspirant, shall use such facilities as are ordinarily attached to his office. Byabakamanyidde nti bakkanyiza ne minisitiri w'obulamu banabyabufuzi okutuuzanga enkuŋŋaana z'abantu 7 bokka nga bwe kiri mu masinzizo nga kino yakuyamba okukuuma amabanga. Naffe tugamba nti abakandidates basobola kubeera n'enkuŋŋaana ez'abantu ezitasukka mu bantu 7. Enkuŋŋaana zino zirina okuba mu bifo ebyetongoddwa obulungi era bannannyini bifo balina okutwala obuvunaanyizibwa okukakasa nti buli muntu ali mu kifo ekyayambadde masiki anabye mu ngalo n'okuba amabanga. Nti olukuŋŋaana lwangenda luteeka mu town hall y'Empigi tegeeza district task force ne ofiisi yaffe nti njagala kugenda ku lukuŋŋaana lw'abantu 7 mujje mulambule ekifo kino. Ategeeza bannayafuzi tebajja kukkirizibwa kuyisa bivolo mu nguudo okuba enkuŋŋaana ez'olukale yabaweereddwa amagezi okwettanira ennyo okuzisa ebizindaalo leediyo ne TV okunoonya akalulu. Ebivulu mu makubo tebikkirizibwa. Rallies z'omujjuzo z'abantu bangi tezikkirizibwa. N'olwekyo tukubiriza abakandidates bonna nti mugondere oba mugoberere ebiragiro bino. Bannannyini ebizindaalo basabiddwa okukyaza bannabyabufuzi okuva ku ssaawa 1 ey'okumakya okutuusa ku ssaawa 3 ez'okumakya olubaddemu olw'eggulo okuva ku ssaawa 10 okutuusa ku 12 ez'olweggulo. Tuli mu nteesaganya na UCC okola nti ebizindaalo biri mu byalo ebimu bisobola okukozesebwa ba candidates. Akakiikiro akaganja bannabyabufuzi okutimba ebipande byabwe ku bikondo by'amasannyalaze ebikondo ebiriko amataala g'okungudu wabula balina okubiteeka mu bifo ebyakakisibwa okuteekebwako ebipande naddala mu Kampala. Campaign posters ezo zikkirizibwa naye temuziteeka ku traffic lights. Tukubiriza abeesimbyewo naddala ba agents baabwe muleme kuteeka ebipande by'abakandidates oba posters ku traffic lights. Ono era alambuludde ne ku mulimu gw'okukubisa obululu ogwawebwa kampuni eyeebulunwa nkubadde nga kampuni nnyingi ezaakuno zaali zasaba okukubisa obululu. Okuba kalulu mulimu gw'omukukutivu nnyo. Bw'okulamu ensobi bw'oti n'omala n'okyusa kabonero ka candidate gundi n'okateeka ku candidate gundi ssebo eyo bali tupe banfu. Robina Nantale yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.